muto munnange gwali eyo soma sengamba toba alina fizi munange soma gwe obutasoma gwe buluma kuze pawa nkirabyeko ku myaka gye mazze tatewo mu dokita fundi mukulembeze kanyasoma okusoma nandimazeko naye fizi zansalayo nayambayambulako naye nga nandimazeko nze okusoma nandimazeko naye fizi zansalayo munange nandisomye nandibadde mubaka nze nembateseza omuntu wewansi nemuweereza nandibadde gwe mwama mbogeza kati ndi ku sawundi temundaba bubi saali wakita gano mazima mungu ngalaba kyapisa bubi ng'ennaku ennuma nensalawo nkyuse ku kyano obulamu ku situiti bukalubulaba ebyokulya kwambola buladi nga tobiraba mu kifo ky'okuyamba bakusekerera katonda wakuwa bagamba be bakusabira okusoma nandimazeko naye fizi zansalayo bibanja je luno lutalo lwa bibanja bibanja apawakidi bibanja kana akatuse pawa yakalese SWAT 247 listen kwe ebibanja bifuse ebibanja wona wempita balwanira bibanja apawakidi bifuse ebibanja bifuse ebibanja eribetematirwa kuba bibanja mazima bifuse ebibanja abana muyiga okwekolerera temulowooza mbavumirira mu kibuga abaana twekolerera ne mu kyalo nkugabya abaana bekolerera tulina kola sirwanira bibanja apawakidi bibanja gabanja ne bwe kiba kikyo ekibanja bakusasula kwafuna osigala ng'obanja ebibanja bifuse ebibanja wona wempita balwanira bibanja apawakidi bifuse ebibanja bifuse ebibanja eribetematirwa kuba bibanja mazima bifuse ebibanja wano wetutuuse tusana sala abatukuvu fatha mutuwe ku mikisa kubanga mwabalinayo akakisa akasaba katonda natuwa emikisa omwana gozadde yakwetira bwamaliriza yenga yetala tebakyalina mitima gisasira ebibanja bino ebibanja bifuse ebibanja wona wempita balwanira bibanja apawakidi bifuse ebibanja bifuse ebibanja eribetematirwa kuba bibanja mazima bifuse ebibanja okumanya ebibanja byawamba ne bwaba mukwano gwa kwesamba kolwa kwesamba ne bwaba mukwano gwo kino kirabika kisuse gavumenti omwana gwozadde yakwetira bwamaliriza yenga yetala kati ebibanja nze bintiisa kola abaana banene bibakyusa kati enguzi ye fasti olina okuba munakasente atilisti ebibanja bifuse ebibanja bifuse ebibanja wona wempita balwanira bibanja apawakidi bifuse ebibanja bifuse ebibanja eribetematirwa kuba bibanja mazima bifuse ebibanja bino bibanja ebibanja apawake tabu. Yeah, my name is Power Kid, bampita Power Kid. Kumikutu jange jona searching Power Kid Yugi, Power Kid Tabu, Yugi. Facebook searching Power Kid Tabu, Yugi. Ku TikTok wa searching Power Kid, gokaba baba muleta bulungi nyenyimba zange nyina nyingi, sabu kudero nakola ne clever je, ebibanja coming soon. So ma already out. Amanya matufu bampita Livingstone kabiri kango eke Power Kid, Power Key. Right now is Power Key. Nenga mwebali mwena abanfollowing abanjagala kyensaba buwagizi bwa mweko yongerako na akunfollowinga na akunda ikinga. Amina. Gwo ine myaka meka? Nine myaka 16. Osoma? Ebyo kusoma byantama kuba bali bagoba nnyo. Lwaki bali bagoba? Bali bagoba ati nga sina fees. Nakoma okuba kusomera omwaka oguwedde. Tamu tu. Tata school fees storage. School fees daddy wange yafani n'emyaka 7. Nefuna management generali nina n'entwala emyaka 3 kwe kusanga kireva je
weyannondera nanzija nagamba olina kyosobola okukolera ensi nenzija era kwe kutambula naye alina byanjigiriza bingi ebisinga ne ku kusoma. Tata we yali ani yali abeera waabwe yafa ku myaka 7 n'olagawa n'ebiddako? Dadi wange bwe yafa ku myaka 7 yali ani yali abeera Sengendo kakana bulungi bambiyogeze Sengendo Sengendo Godfrey nga yali asangibwa eyo mu Bende gye twali tubeera we waffe gye twali tubeera then nafa nga nina emyaka 7 bwe yafa already nalimu ekyokuyimba era nga bakimugamba kuba firstly nali boola nga nsamba omupiira nga bamugamba nti akanako kano kali sharp kandi bakayinamu ekitone ne tetunaba kizula nga baticha bwe bamugamba kati nali musambi wa mupiira nga nzanyiramu under 12 ebiseera ebyo akayimba natandikira akayimba kakireva gye bakayita Sumulula twalina wakabala we kumpi n'ewaffe bwe nakawulira Sumulula nga abaana bakadigidda twalinawo nga akabala nga kalinako kashera akasibe nga abaana bakadigidda nigera akikikola kyo kubanga bano bakadigidda ati ze wenadde wakana kakurwaminga mu mutwe nagenda akayimba Sumulula pawakide nengena kuva dda mu butonze bampitanga pawakide kuba nali nkola ebyewunyisa mu bato ababe nali nenkana nabo. Kati dadi wange bwe yafa ekyo kiseera bwe yamala okufa wayitawo weeks nga 3 waliwo omuganda wange omukulu yalinawo embaga ng'awasa ne baleeta sound eyaleeyo okumpi awo bwe bagireeta ate nafuna feeling ne bateekawo kale ebigoma abaana waliwo abakuba obubato ebyokuyimba Rugafuro freestyle nange nenfuna feeling ekola kyeyimba netandiko benyigamu nengamba mwe mukikola mutya omulundi gwange ogwagerezako ddala okukuba freestyle najikuba n'abendongo ne banjagala ne bangamba gwe tukutwala jjajja nangamba nedda gwe tolina gy'olaga bwe yagaana nengamba nedda jjajja nemugamba nedda jjajja lwaki mazima ddala bwe mba ngenze kuyimba ng'okirabye nkisobola lwaki oŋŋaana yangu otandike na wano abebigambo yangu leta flash yambala wibera mu bulungi ngangana ngamba nedda jjajja ngasiba ngamba nedda kati neninya waggulu ku bidongo nengenda nalinya waggulu ku bidongo nengenda natuuka gye bali bagenda okuba kuba nali sibimanyidde nate nali nkyali muto nga ndi mu myaka 7 omusujja ne gunkwata omusajja yalatwina ngamba ate omusujja gukukutte konzeye nali nkyali muto nnyo nga size y'abano ba top boys awo wansi waabo awo kana katokola bye nali nkyali ko wansi waako nengendera ku kalyoki ku bidongo waggulu ntuuka gye twali tulina okuyimba nali ngenda yimba ku birthday y'abwana nga balongo omusujja ne gunkwata bwe gwankwata omusajja nampa 15 ninye enkomewo nzire mu kyalo n'enkoma wajjajja nga nabadde ate bwe natuuka waka nempona engamba kibadde ekyo kye nakola ku voice apowa nasigalako nentandika okuyiyawo obuyimba nga tandika owuliriza abaana banene abayimbi abakulu nempuliriza akayimba akaganaga kino ke bayita bulamu kuba kudigida akombo uno bulamu kuba kudigida oyitangayo kati bwe nakawulira nakafunamu feeling yanjawulo era nenkasalisa ne ku simu yange ku kasimu kange ke nali ninaga gakabeera mu memory card yokka nembeera nga nkayizamu ebigambo kati ku mukolo ne batandika okumpita ku mukolo okuyimba nga akaana nga nkuba mweyo nga nkyali kato nali nkuba nnyo Rugafuro kati bwe bantwala nga DJ waawo yantegeeranga nantera mu traka ya Khalifa aganage y'okudigida nga temuli bigambo nenjiyimbirako ate era nga njitulako bulungi awo natandikira ofuna support already dadi wange yali afudde ebyokusoma jjajja naye nga agamba nti talina ssente nga ndaba bimukalubiriza ate nondaba nina kyensobola nina kye baŋŋamba kye nakola nenfunawo manager eyansupportinga nantwala Mubende mu kibuga kye Mubende nandikodingirayo akayimba kaali aka gwe nakaza ku kyalo bonabona ne batenda ku kyalo wona ne batandika okunkubira amasimu bambuuza neŋŋamba ne bino nabyo bisoboka akayimba kange nasokera ddala olikodinga bakagala neŋŋamba naye nga sina platform egamba nti nkase ku YouTube nga sibimanyi nabimanya Facebook TikTok byonna nga sibimanyi
omusajja nenga ku radio nkyaleze mu benda wona nkyala bampulira nga bampita Power Kid nga ndaba kirabika kya ddala ate nga ndi kato kyenakola wona enfuna manager wange bamwita MP Jesus yabeerawo mubende yalabirawo mubende MP Jesus nakola atya natandika okumanaginga awo mpola mpola nanyingize Kampala atawo nga bwenkula nenkola music munjinji awo wenafunira Kirevaje natandika okunsapotinga naye nitugendako naffe ne South Sudan netukubayoko lino banga lyonna limaze mbadde ntambula ne Kirevaje. Mama nga ye tomwogerako siwulidde ng'oyogera ku mama nalini bwenaweza emyaka 2 mama tata yanzije wa mama kubanga mama yalanoba nnyo ate nga buli wanoba nze mutabani wa tata omukulu nga buli wanoba tata awulira ekise ekijja kino ne mama w'abaana kubanga yagenze ne Power Kid mama ro yanobanga nga tata gamba yagenze ne mutabani wange nedda nga agenda nona kati tata kyeyakola nga nkyali kato nantwalira wewe wajjaja mama bwanoba asavala asoka amulekeyo nebo yamanya nga tata yagenze nange nga tata ajja atulabe kati tata bwe yakiraba nti mama akoze sanzo okuntwala ate nga ndi muto bwabano bye nga ngenderako nagamba ati balabika gwe ne mama omulabika mwino olukwe nantwale wajjaja je nakulira nga nkyali kato nantwale wajjaja jaja namubuzo no mwana golese nga akyali muto buzibu ki tata nagamba nedda ono omwana alina okubeera wano nze bwe ndaba era nenkulira wajjaja okumala emyaka 10 nakulira wajjaja era mama yajjanga okunkyalira wajjaja nga olumu nange ngenda nemukyalirako nenga mama esabula naye kulwensonga ezo nga era anoba ate nga yeyambisa nze okuba nga agenda kati nakulira wajjaja. Okay. Wasembayo ogambye wasembayo kusoma mwaka gwe mu class ki ku somero ki? Wasembayo kusoma mwaka gwe nali mu P6. Right now nali bade kati ndi mu P7. Wasembayo kusoma. Kuba nasomeranga amasomero gano agebbe ate nga gasente. Nga bwe nsoma ne bwe mba nsomyeyo omwaka gumu nenga sasola sente nyingi nze sisoma nti lwagamba nti mfune mpite class somera mu masomero ganena agategeera nga mpayo sente nga nwana nkuba busho ne nsonda sente nengenda kusomero nsome nenga somero ndimanyi bulungi lero nja kusoma nga kyensoma nze sisoma ku Isanto oba maleko P7000 nandi badde nto bandi mu S4 naye ate akasente kansibasiba ate nga njagala nsomero mu masomero ganeno kwena afunira understanding. So wasembayo kusomera mu somero ki P6? Nasembayo kusomera wali ere Buloba Right Junior School Bright Junior School yeah Right Buloba Right Junior School. Kakati singa oli abaale yagadde okutekamu kasente oddeyo kusomero osobola oyagala ngoli agambye okuntekamu akasente nzire kusomero nsobola okuddayo n'ensoma naye nga singa mukama nakyo nkyebaza naye mba nsaba nnyo mukama ndeetera omuntu nga ajja kunsomesa ate nga ne music wange mu weekend nzija nenkolakolayo ko ne bampushinga. Yeah. Okay.